Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Kibuyambeko kubanga amazzi gano era tutusooka kubuwa mmere sooka obuweeyooko amazzi okumala essaawa nga nnamba. Amazzi gano gasooke gamala okuyita wano mu digestive system bubeere nga tebukaluubirizibwa ne constipation bwe babuliiridde emmere bonabuweera emmere ng'emmere nesobola okutambula obulungi mu digestive system yayo oba mu byenda byayo. Kati then enkoko zino bwe zimala okuyitawo essaawa ng'ozitaddemu ku bbugumu eri otaddemu amazzi biki n'amawulire nga etwalabye oba amawulire oba kutiya oba biki kintu kyonna kyosobola okulinnyako. Kati then n'omanya nti kati ojja kumala oleeta emmere wabula emmere eyo twagondezebwamu nti waliwo wati bwe tuyita obubagiya oba pellets. Kampuni za njawulo zibikola okusinziira gy'oli. Buvunaanyizibwa bwo okunoonya pellet kampuni ennungi ekola emmere ennungi kubanga bonna bagikola bajja giyita linnya limu nti pellet. Naye oluusi omutindo gukyuka okuva ku wa w'ogisanze. Kaakati awo buvunaanyizibwawo kyegambye nti goyinza obutaginoonya kunze direct oba osobodde tusobola okuyamba oba tokisobodde noonya omuntu ali eyo gwolaba nga abadde alunda ng'akola bulungi. Kyennakugambye nti towala na muntu akola kintu kyoyagala kuyingiramu. Totya competition, leka omutindo gwogere. Omuntu ng'oyo w'ozuula oba wogenda mu katale n'osanga bwe bagula emmere ng'abantu bangi basimbye layini awo we wandiremedde kubanga abantu balina ensonga lwaki tebagenda eri etali layini. Kati ate ne bali bakozesa advantage nti gwe otabimanyi naawe ojja kugenda otomera eyo okakanangosa enkoko zo. Kati pellet eyo ennungi yojja okuwa enkoko zo. Bw'oba tokisobodde osobola okukwata concentrate butereevu n'ogitabula mu mmere. Osobola okukwata oyo blokeni. Blokeni eyo waliwo gwe bayita wa starter. Ebyuma si byonna nti bimukuba naye waliwo ebyuma ebimukubira ddala nga butono nnyo ng'obukoko obuto busobola okumira blokeni oyo. So n'omukuba abanga buwungawunga naye nga omukwatawo oti alimu oluweke n'omutabula n'ekirungo ekyo ekya broiler. Osobola okigira nti kilo emu n'ogiteeka mu kilo 3 oba mu kilo 2 kitundu. Kati gwe n'otabula akamere kaako oba tosobodde gula kiri kya pellet then n'otambulira awo. Kyoteerabira teweerabira ogemesa enkoko. Omuntu yenna akuguza enkoko alina okuwa vaccination program. Ogenda ogemeseza enkoko zo nti tulina okugemesa enkoko ezo nga zikyali mu buluda. Kikuyambe nti ebbanga lw'onaamala ng'olina enkoko ezo tezijja kulwalako. Naddala kati ndi ne baana bagenda okuba n'enkoko
ezigenda okubeera kawo zogenda okulunda oba myezi paka ku myezi ng'esatu naye nga n'aba broiler nabeera bagemesaamu kolwa kuba nti balina ebirala bye babuukola okuba enkoko ziba tezigenda lwawo naye bw'oba nazo ng'ozirina ng'oyagala zigejje bino byotunda 4,000 5,000 ng'oyagala zisukke mu myezi 2 awo zeyongere mu maaso wandibadde ng'ogemesa ebirwadde ebyo byonna okwewala ekiyinza okuvaamu kubanga buli bulwadde bwa binyonyi tebujja kwawula nti bukwatako kuloira yokka oba saso nti tebujja kukwata broiler so kasa wabaawo ensonga yonna yonna nti tewakola kye walina kola bujja kulumba bukutteko enkoko so kaakati tugemesa Newcastle ne tugemesa IB ne tugemesa gombolo ne tugemesa fowulo pox ne tugemesa fowulo typhoid naku zino batugamba nti ne vaccine ya fowulo kolera nayo gyeri nti osobola kikola mu mbeera ey'okutangira kati omuntu oyo ali osobola omumenyeramuko misalubaale n'omubuulira nti mu bbanga bweriti ojagema Newcastle mu bbanga bweriti oba ojagema IB mu bbanga bweriti ogeme gombolo mu bbanga bweriti oddemu gombolo okitegeera anti wali mbadde nze nkimuwadde nti gyabajje kubanga mbadde seetaaga contradiction yako nze kyemba mulaga nti teyeetaaga kusikipinga kugemesa bintu ebyo teyeetaaga kubibuuka butabigemesa naye gyajja enkoko kirungi ogoberera purogulaamu eyo then ko n'okwebuuzaako kuki ku balala abalina enkoko ze layini y'emu mu bika bye ebimu ebyo kubanga gweoyinza okuba nga ojja kugenda ku nkoko oluusi eyasaso naye ng'ate gyevudde nga bo bakugambye nti ffe twamala ogigemesa bino tobiddamu kati ddamu mu kiseera bwe kiti kati gwe tojja kubanga ate ono olina buloira ate ogende ne purogulaamu ey'oli owasaso naddala kati nga wano tulina ensangi zino nti abawuzima mwe bali bagaba enkoko ezo then ojja kugira nti nebiyinzika naye mpulira nti naye egaba enkoko ezo kati bo nga bo be baba bamanyi treatment gye basoose okuwa enkoko eno dozi gye basoose okugiwa kati be bajja okuwa ekiddako nti fe okusinziira we twakomye wano tandikira wano akojja kasalamu ako jakajjamu kale kati kyekyo kikulu naye ng'enkoko yonna yandibadde efuna malekisi mu byonna enkoko yonna yandibadde efuna malekisi kaseeba nga yaluliziddwa mu kyuma yandibadde efuna malekisi kati awo ne balyoka bagatirako ebirala abamu bajagemesa malekisi yekka then abalala bagatirako ebirala awo n'alyoka akugamba nti twefunye malekisi efunye nakino efunye nakino efunye nakino therefore goberera purogulaamu eno omuntu kyenjagadde akumire mu bwongo bwe nti alina okugemesa enkoko era ng'ekyasinze byonna byonna actually ebirwadde by'amaanyi sijja kugamba nti kino tekirina bulabe ku nkoko naye gombolo ne Newcastle ate mubi nnyo then ne IB gombolo Newcastle IB bintu bizito nnyo naddala mu kusitula enkoko wano wansi biri ebirala pox ajja kumulaba oluvannyuma lw'okutandikira mu mwezi okudda waggulu ne typhoid ojja mulabira eyo waggulu naye eno wansi bino ebisatu tobibuusiza ddala maaso okuviira ddala ku malekisi akuwa enkoko mubuuze malekisi wazigemesa malekisi kubanga singa takikola ojja kulaba nti ate enkoko wezinaaweereza eyo omwezi emyezi 2 ate lwezitandika okulaga nti twabuuka kino ng'olaba ojjanjaba enkoko tezitereera zifa bufi so oyinza ogenda okitegeera ng'enkoko zikufuddeko kyetutaagala so mubuulize ddala malekisi then omubuuze Newcastle nziweddi IB nziweddi gombolo nziweddi naye byonna byonna bibale nti byonna mu butasukka ki omwezi okuva enkoko okuva ku day 1 paka mu butasukka mwezi ebyo byonna olina okuba nga obikutteko then pox n'omulaba wali after a month kubanga zimosi tuziwa obamu baziwa ku wiiki 5 alala tuziwa ku wiiki 6 then typhoid naaba nga agenda wali mu myezi 2 Yes, kino kibuzo kanjibuze ndoka nkubuze ekiri eri enkoko ezo enkoko yiyi erina obwana bubo ogambe buli 7 mu 2 ekikola otya kuba siroko kiri kityo okubeera enkoko yonge esitudde obwana obwonna 7 mu 2 kirowoozo ekyo wakifuna otya tewuteekamu bbugumu kiki olwobubiriro oba kiki kyewagenderera abaze badiringa nange bamanyi kikyendi njagala nnyo ebintu byombi nkugambye nti bwe nali nnunda enkoko twatandikira kuzaffe enganda naye ng'ofuba ogibeerako olabe weebiikira olabe ekuziza etya nti enkoko kisoboka okuba n'obwana obwo obungi obukoko obuli loko oba buli obukoko obwo si loko obukoko obwo bwakuloira maama oyo omu yasitudde abaana maama yasitudde abaana abo kati ekyo nakyo okikola otya ekintu ekyo badde ndowooza naye twandibadde tukifunira bufunyizi gundi purogulaamu enda ne twogera ku bugenzi ku nkoko eyaffe enganda engeri gy'osobola
tukimenye waneeno kubanga baabo bamaze ojjira waliyo n'ovuganya n'oli alina ssente ze ng'obwa butadde kuli nga tebulina maama ng'ate gwe weeyambisiza maama ono ogamba nti kyonna tukiyitemu so tukiyitemu tukikube kubanga olweri ekibuzo kijidde mu programu yaffe eno wakati ate kuzize enkoko eziriko za kuleira enkoko ezo era ebifaananyi bijja balaga ng'enkoko ezo za njawulo nze mbadde nkwata n'enkoko ezimu n'enziwazise koko waba tebankyayira nga baziraba abamu oluusi nkwata vidiyo obo ne basindikirako ne babufuna so kisobokera ddala enkoko eyo singa oleeta n'ogiwa obwana obwo ku lunaku lwegenda okuva ku kisolo eyalulidde kubanga si kyangu era sijja kujubisa mbu enkoko esobola okumaamira amagi 50 tekisoboka nze kinene nnyo kyensobola okuwa enkoko amagi 20 naye siwakanya ajja kugamba 30 ajja kugamba 40 oba 50 simuwakanya naye kisoboka okukwata enkoko eno n'ogiwa amagi n'etandika okumaamira ku lunaku lwe lumu ne lwotaddeyo amagi ku kyuma then weeyalula oba even n'otekayo leero ku kyuma then enkeera n'owa enkoko eno nti weeyalula eba tennavaako buli oba okukyuma n'obujjayo kati bwonna the following day nga eneetusa okuvaako n'ojjayo obwana buno bwonna n'obugiraga omulundi gumu nga tenasobola kwawula nti buno bwokka bwe bwange nze saaluddeemu black nze saaluddeemu kagooli saaluddeemu weekati kati ebintu ebyo byonna byonna ssebo enkoko bonna ebakkiriza bukkiriza nti baana baayo lwakuba mu mbeera ng'eyo bwetyo kirungi okugiyambako n'oba ng'ogiteerawooko ku bbugumu oba kati osobola ofuna ensuwa ng'eyo ne weebanga si nene nnyo gwe n'ogiteekawo nomanya nti enkoko eno abaana abo bonna bonna tesobola kubabika bonna mulundi gumu kuba abo bangi naye singa oba obukoko 30 ne wootagiwa nsuwa ejja kumalako nabo bulungi kubanga kano kaba kawulira empewo ne kabikka nga kali kalya kati ate kali kaba kavaayo mu kulya ng'ate kana akabadde munda nga kavaayo kana empewo keefadde ng'eyiseemu nga nako kagenda munda maama akabikka so maama abeera awo kukola ensuwa kyeyandikoze naye kuoba obwana 7 oba bungi so kirungi wakiri mu weeks 2 ezisooka n'obanga obuwaayo ebbugumu naye litali lya pressure nga liri litali lya pressure webanga wogitadde kati nga emisana newe bitabaamu then naye ekiro yo n'omanya nti oteekeramu nko kati olaba nti toba ku pressure nene nga bwana bwokka butalina maama waabwo kijja kakatako okuteekamu ebbugumu emisana n'ekiro so weekityo kati eno eya black erina obwana eya black eweza obwana 8 era obwo obwana obwo njibuwadde leero buli bwana 8 buweera 8 eri erina 72 erina obwana 72 misago feba odiringira mu nkoko bikaki enkoko saso tuba naye kuloira tuba naye ezo zabu kakofu ezo kuba abantu basinga kitegera nti kuloira kakofu then ne rainbow rooster nazo kati nzirinawo kubanga kirungi okugezesa ebika bino ebyenjawulo naye nga mbadde ndiringanga nnyo n'ogundi ne saso then n'oli kuloira kakofu waki actually neroko weziri kuba nazo saagala kuzigwesaawo kati olaba nti eri eba erina obwana olaba ate endala zibiika ate olaba endala zimaamira kubanga nakyo nkiwulira nti saagala kuzizikiriza luli olwo mba ndwagala kuba eyo gye nava kakati sonyiwa okubuuza ekibuuzo kino oba onakiddamu oba tokiddemu gwamanyi waki enkoko zino eno bweba saso ng'enkoko kuweera kyoziwa ebika ebyenjawulo ebyempanga enkoko ezo okwewala okuzaalaganamu direct ekyo kyandiyise nti kiyo butonotono enkoko ez'oluganda ono alinyidde mwanyina si kirungi kibaamu embeera y'obuko ate ne kituwa n'okalinga ono poor traits oba poor genes ogenda okulaba nga ate zitandika dominatinga mu bintu nti oyinza okuba nga gw'oli muwanvu naye n'oba muwanvu naye nga mugulinamu jini y'omumpi kati singa osanga omuntu nga muli mu layini y'emu weekyo oyinza okwesanga ng'ate bwe mutandika ofulumya abampi nga kisobosa ofuluma abampi naye bwe tugatta nti olaba nti bano muba mugasa genes ez'enjawulo emisaayi egyo gya njawulo chansi nene okuba nga ate gibawa ekinyonyi eky'amaanyi oba ekisolo eky'amaanyi yesebo oli ku farm business Uganda tulina Mr. Godfrey Lubaale omu ku balimi abeeyagaza abamanyi nti okulima n'okulunda bizinensi so abenyumiriza mu farm business Uganda so nawe osobola okumukopa oba ne weegatta ku balimi abamu abeeyagala
nga oyiga obanga onoonya ebyo byazze ng'ayogerako n'akusomesa nawe n'olyoka ofuuka omu ku beeyagaza luliba olwo naawe TV oba lediyo oba n'ebitongole by'amaanyi ne gavumenti esobola okutuuka ku faamu yo kubanga oba ozimbye ekintu kino bulungi. So gwe tuli naye ali tuyitira mu nsonga ez'enkoko. So wano ebibuuzo tugenda omuwa y'anaamanyi omanyi musajja ya bigambo bingi omubuuza n'akumenyeramenyera n'akutemeratemera omubuuza ekibuuzo agenda akisima n'akinnyonnyola bw'atyo golaba ng'akiwumbyewumbye. Naye kati Mr. Godfrey enkoko zino eno zandimaze mu Buruda bbanga ki? Enkoko zandimazeemu omwezi. Lwaki zimala mu mwezi? Omwezi enkoko weeba eridde bulungi ng'era etagendeddemu bulwadde eyo enkoko eba emaze okumera ebyoya bulungi ng'esobola okwewanirira okuleka mu keesezi z'embeera ez'obunnyogovu okwenkuba okwo nga nnyingi naddala lumu wozitadde webanga erina ventilation nga nnene oba amadinisa gano ng'empewo eyingirawo nnyo nnyo oyinza okuziyambako n'ozongera ozitwalirizaako mpolampola paka ku mwezi gumu n'ekitundu oba okubanga olina engeri gy'osobola okubanga ofunako oba tundubaali oba engoye oba kateni n'obanga obikangako mu madinisa agamu empewo enneeba nga teziyitirirako ozirekera esaanidde naye nesigala nga ate sizirinamuko kali akabugumubugumu mu kyo mu nnyumba maziri. Enkoko gwe zoolonda watagetinga magi oba otagetinga bibombi amagi n'okwaluza? Kati enkoko ezo byonna tubitagetinga kubanga tubanjaluza enkoko ezo zibaamu empanga mubaamu enkazi. Actually wonjagalako amagi ogafuna amagi ago galiko empanga nze ndiringanye n'amagi ago gali fertilized tojja kujja kumbuuza gali fertilized mba ngaagala kati olwo mba nkola value addition mba nvuddeyo eri nti egiri yange lenanditunze oba olusanvu galugana agaloko nga enagambye oba netunda 10 lijja genda eri liveemu akaana kati nze ndiringa nnyo n'amagi ago ag'okwaluza we mba siritundidde awo njalitunda nga livuddemu akakoko lwakadde wanu we mba sikatundidde ku day wanu nja kakuguza nga ka mwezi we mba sikagulizaawo nja gitunda nga etuuse okulya okuliibwa ku saizi eyo oba ku myezi ng'esatu oba eno osobola ogigula ng'ogenda ogirunda okugizaaza oba osobola okugula empanga ng'otwala ku nkazi zo oba n'ogula enkazi nga naawe ogenda tandika okulunda oba n'ogigula ng'ogenze kulya kyonna kyekiri. So kati mu kwaluza twaluza zonna enkazi n'empanga. So kati ebigendo byonna bibaawo nti oli wajja nga ayagalayo okulya omuguza yesebo n'ez'okubiika nazo ne zibaawo nga zibiika kubanga gwe mulimu gwe tukola kati nze sikyasobola kulimba mbu lunaku ngenda n'engula obwana buli kiseera tufulumya bufulumya ozi ogula parent stock kayo parent stock ogigula n'ebeerawo n'omanya nti kati abaana bano ezizaala oba ofulumya bufulumya yesebo. Emyaka gino 15 gy'obala gy'omaze mu kulima manyoze oyongera ofuna experience funa obukugu obw'enjawulo mu nsonga ez'okulima zino ez'okulunda bisomoza ki by'osanzeeko okwo twagala tusooke n'ebisomoza disadvantages tumale tutunireko n'advantage naye tusooke tutunire ku disadvantages twantunudde just challenges nga tusobola okugamba nti ebisoomozebwa ekisooka emiwendo gy'ebintu bye tukozesa mu kulunda giri waggulu. Ekirungo kiri waggulu jjukira twakozesanga mukene ne soya naye kati ebyo byonna byafuuka kamere tebikyafunika kale soya y'omufuna naye mukene tokyamusobola mutuukako atuukikako naye emiwendo ogenda okulaba n'ogamba owaayo ndowooza kangenda ate n'ekirungo naye nga n'ekirungo nga bbeeyi gy'oli gifunirako kitandikira kireba mu 10 awo kudda waggulu n'abalala waliwo gy'otuukayo mu bitundu eyo nga batuna na 15 mu 5 olabya ddala ng'omuntu ali kutandika akaluubirizibwa. Then ekirala ebintu ebimu okubanga si bya mutindo kubanga ekyo twandisuubidde gavumenti eno obanga ekitongole kya UNBS ekiri ku by'omutindo kebera ku by'omutindo wekyandibadde kituyambira naye kati buli alina kyalina aleeta mu katale ye kasita abanga asasula omusolo n'afuna ne trading license eyo baba license we bajja emisolo bajja nga osasula license nga bakuwa nti ntunda mmere naye ate olusinga emabega eri tekuliko yeekebejeza mmere eyo kulaba nti ekolera abantu b'oguza oba tebakolera bo bafuna ez'omusolo ne bagenda license n'ogifuna
naye ng'oluusi abantu ebintu bye bali kutunda oluusi omutindo si mulungi. Bakwata empumbu z'emiti ne batabulamu, bakwata enfufu eyo gye bakuŋŋuuta mu kasooli gwe ng'ogutute ku kyuma nti ngenda kuba buwunga, bwe bamukuŋŋuutamu ebyo byonna byonna ebiyiika wansi eno mu katimba, bwe bakuŋŋaanya ne batabula mu bulandi ne bagattamu, abamu batuuka n'okkuba ebikongoliro ne batabikamu. Kati emmere eno nga n'omuntu afuna emmere oluusi etatuukanye, naye ekyo kyonna kitambula n'obuteebuuza. Kye nagambye nti gwe omuntu ali kuyingira ekintu sooka ogende ku abo boolaba abakuliraanye abaludde mu kintu ekyo, bajja kulagirira ebituufu we biri. Bw'otaakikole n'olaga nti omanyi nnyo nga totambule na kwebuuza, ojja kufuna ebibi bigende bitta enkoko zo. Then ekyokusatu ekyandibadde oba oliawo n'amadagala nago gaserebamu nko, waliwo agakola naye n'amadagala nago neera ne mu katale nga woolaba mu mmere eri tuba tuli kugamba nti oyinza osanga concentrate ezimu nga tezimatiza bulungi, oyinza okusanga bulandi abali mu bulandi wano nga nabo tebali kuvaayo bulungi, oyinza okusanga n'amadagala agamu ng'ogula n'okyusa lino n'okyusa liri n'okyusa liri olwawo okufuna ekituufu. So kati awo abamu tugenda nga tutambula nga okozesaako kiriwo okozesaako ne habo, okozesaako kiriwo okozesaako ne habo. So naye ekyo byonna bitambula n'okwebuuza. Then n'okuba n'omukugu ddala gwe weebuuzaako nti oluusi abakugu betwebuuzaako ng'abo abasawo ddala. Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, croilers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofuna amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo, bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire, kuteka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya, beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kwoteka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761480004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi.